mbalamusizza nnyo abakyala era mbeebaza obujjumbize bwe mulina mu nteekateeka z'Obwakabaka, naye okusingira ddala eno ebakwatako obutereevu. Era mbeebaza enteekateeka eno eyattabamiruka w'abakyala mu Buganda ebaddewo okuva mu 2014 muyogeeyoge. Enteekateeka ezitugasa tutera okutandika ennyingi naye okuziddamu ne zibeerera si kyangu. Awo nno abakyala ba Buganda mutukoze bulungi. Nasanyukira nnyo omulamwa ogwattabamiruka ono ogugamba nti abakyala ba nkizo mu nkulaakulana eya nnamaddala, era nabategeeza mu bubaka bw'okukuza olunaku lw'abakyala mu Buganda nga 3 Ogwokuna guno omwaka nti abakyala bwe bakwata ku kintu kyonna bakikola n'omutima gumu awatali kuwankawanka. Fe abasajja tumagamaga nnyo. Omusajja atunula e Namirembe n'avaayo n'atunula e Rubaga n'avaayo n'atunula eri. Waliwo omukyala agambye nti nkubewo nnyaawo. Awo nno amaanyi gammwe gali mu ngeri gye mukolamu emirimu gyammwe, era bulijjo bw'omala okuzuula amaanyi go ogakozesa n'otuuka ku buwanguzi. Mbasaba tugatta amaanyi ago mu kaweefube w'okuzza Buganda ku ntikko nga tuwagira emirimu egikolebwa abakyala ab'enjawulo mu ggwanga lyaffe. Era abakyala okubeera ab'enkizo kirina kutandikira ku mukyala kinnakimu ng'amanyi nti asobola okukola naye ejja mu nvuba. Abakyala bwe mumalirira, bwe muteenyooma, olwo omulimo gwaffe babbammwe kubeera kubawagira. Omanyi bw'oba omutiitiizi teryakuwaagira, teryakugoberera ne bw'obeera mukyala. Bw'oba olina ky'oyagala okukola naye nga neebala akulaba, teweematidde oli awo pipira agamba tojja bisobola. Abakyala ku mulembe Omutebi twagala bamalirivu. Mubadde mugoberera bye tukola, era okutandika omwaka oguwedde tukubiriza abaami bawe bakyala baabwe emisiri gy'emmwanyi egyabwe ku bwabwe. Ekyo bwe kinaabeerawo, obwagaza abakyala ku mmwanyi bujja kweyongera. Era abaami mbagumya nti abakyala tebajja kunoba nga balina emisiri egyabwe. Maama wange yalina omusiri gwe, temumpulira nga nkibanyumiza bulijjo, naye maama wange nga yenna abafumbe yeebuuzibwako. Era nasanyuse nnyo bwe twabadde Butambala, nabaddeyo naye mukyala wange ono mukyala wange bannange Aisha Kabanda, era twatambudde ffenna. Naye nasanyuse nnyo bwe twabadde eyo ne ntandikira mu nnimiro y'omukyala ayitibwa Winfred Namyalo, ate nga nebba Aloysius Sempijja amuli awo ku lusegere, si mutiitiizi. Abasajja abalowooza nti omukyala bajja kumutwala
ng'alina kaafunye oba tajja kuwulira. Ekiwuliza abakyala si ssente zino ze bafuna. Ow'ekitiibwa Kitooke kirabika akimanyi. Omukyala bw'omukwata obulungi tayinza butakuwulira. Ne bw'otamuwa nsimbi ne bw'omugaana okukola nga tomukwata bulungi era takuwulira. Bulijjo bw'oba oyagala okubaako ky'okola gumira ku mulala akikola. Ate ali mu mbeera gy'olimu. Muleme kutuleetera abakyala beeri mu Amerika ne China be tutalabangako. Naffe tubalina abaawano. Akikubye yakubidde Mukama yekka mu ngalo. Nassanga yakitegedde. Wabula waliwo eyaŋŋambye nti kubawo nnyaawo. Kansuubire nawana anaŋŋamba nti kubawo nnyaawo. Wabula abakyala okuleeta enkulaakulana eyannamaddala eri bo bennyini n'eri eggwanga balina okukola byonna bye bakola nga bya mutindo. Ekimu ku biremesa enkulaakulana y'abakazi mu mirimu gye bakola oba mu mitendera gy'obukulembeze bwe butafa ku mutindo kwe bakolera emirimu ne bakulembeza ekyokubeera abakazi. Emirundi egimu bwe bakola obubi emirimu ne babanenya nga bagamba mukama wange tanjagala kubanga yankwana n'eŋŋaana. Nkubewo nnyaawo. Abalala mu kifo ky'okunyiriza emirimu ŋŋamba abakyala batega kanyeebwa. Ayagala bamukuze naye tayagala kutuuyana, ye yeesiga kanyeebwa. Kati olumu ne muyita ne mugamba nti obulungi bulinga kimuli ne bwe kinyirira kitya kimala ne kiwotoka. Naye bw'okola obulungi emirimu gyo enkola ye ey'emirimu kye kimuli kyo ekyo tekiwotoka. Mbabuulire kye yaŋŋamba, nange nnyina okukozesa Katonda kye yampa. Kaakati mbabuulire gy'ali mulina olugambo. Emirimu mugikole nga gya mutindo. Era nze ndowooza nti ku mulembe guno omutebi ekinaaleetera abakyala okwekulaakulanya bakuze Buganda bakuze ne Uganda kwe kukola n'amaanyi. Mukole n'amaanyi, mube bayiiya, mube banyiikivu, mube beerufu. Ate bye mukola mubikole n'okwagala nga bya mutindo nga muli bamalirivu nga temuwenyooma. Mu buli ngeri bwe munaakola bwe mutyo enkulaakulana gye munaaleeta eri mmwe mwennyini n'amaka gammwe n'eri eggwanga lyaffe n'eri Uganda yonna ejja kuba ya nnamaddala kuba mmwe temuwankawanka temumagamaga temulinga ffe. Naye nze ndowooza nti ekinaasitula omukazi yenna waali bwe bwenkanya obumusobozesa okutuuka ku mikisa egireeta enkulaakulana. Emikisa giyitira mu byanjigiriza n'okubangulwa. Kyetuva tetwagala muntu yenna aleka mabega mwana muwala nti kubanga ye muwala
alina okufuna ebyenjigiriza n'okubangulwa. Ekinaaleeta emikisa bukulembeze, abakyala babeere mu bifo by'obukulembeze naye tibafunika. Era mu abakyala nyabo bootwalaawo ekitiibwa Mariam, teri kintu kizibu nga kufuna bakyala bakulembeze. Abantu bajja ne baŋŋamba kale Kabaka yalonze abaami mulimu abakyala bameka? Ne mbagamba Kabaka yabanoonya abakyala nga tabalaba. Naye Kayima wuuno mukyala, n'Owekkoki wuuno mukyala, n'abalala n'omumyuka wa Kaggo naye mukyala, Dr. Mutendeke Mulamba. Naye abakyala bangi bakyalimu okwekomomma, okwenyooma kwenjogeddeko. Era n'emikisa giyitira mu kwetaba mu nteekateeka ezireeta okwezimba. Awo nno kikulu nnyo okuteekateeka omwana omuwala kubanga yagenda okufuuka omukazi. Ate era kikulu nnyo n'obutakotoggera mukazi lwe tunaatuuka ku nkulaakulana eya Nnamaddala. Oweekitiibwa Minisita, ndoza twetaaga ttabamiruka w'abaami. Kubanga abantu bangi boogera ku mwana omulenzi ennaku zino, na wano nsanze mumwogerako. Naye abaana balabira ku bakitaabwe. Nze ndowooza nti kirungi okukola ttabamiruka w'abaami baddeyo baleme kwemanya ssajja. Omusajja okubeera omutwe gw'amaka kitegeeza bukulembeze, ate obukulembeze kitegeeza buvunaanyizibwa, si kujagalaza birevu. Awo nno ttabamiruka w'abaami ayinza okwetaagisa tutandike ku by'omwana omulenzi. Neebaza mwenna abeetabye mu ttabamiruka ono okulaba abantu ne bava mu bizinga ne basula kuno, abantu ne bava Ekkooki ne bava e Buddu ne bava Kabula. Si kya ttendo. Mwebale nnyo bannaye, mwebalire ddala. Nziramu okwebaza abateesiteesi, neebaza bannamikago n'abavujjirizi, aba minisitule ey'ekikula ky'abantu bakyali wano, na bano mwenna abali wano tusiimye nnyo, tusiimye bwongerwa. N'ebigambo ebyo nina essanyu okulangirira ttabamiruka w'abakyala wa Buganda 2024 mugaddewo. Ssaabasajja Kabaka wangaala.